kibaddewo. Omukazi yangambye agenda waabwe kulya yidi. Okitegera? Yangambye agenda kulya yidi. Mama we yankubidde essimu. Nangamba omwana sigenda muweereza kulya yidi. Konze it is okay. Genda muweereza. Era omukazi yankubidde essimu maama we. Nangamba omwana nga tazze. Okitegera? Kwa saa zino yandibadde atuuse. Okiwulira? Ne omwana tannatuuka waka. Mbadde ku live waliwo gayo baba mwita Dalias. Gwendabye. Yenzo mulaba nga ali wano ku Jovia City. Kwe kujja mulaba waneno simanya aliwo akolawo ki. Buli kimu yangambye agenda waabwe kulaba maama we. Okitegeera? Ate mulaba ali waneno. Okusogerera mugenda kunzikiriza ansooke neebaza abantu b'ekifo kino bambi batugumiikiriza mu ngeri yonna tweyanza nnyo tweyanzega. Ate era bwe mmala okwebaza abantu abo bane kaliwo akoogera kano bwe mmala okwebaza abantu abo bane munzikirize ntunuulira abakulu bano abali eno bannange munkozi obulungi obutali butono. Nze ndi musajja munaku ntambula mpita Katonda kale nze omunaku waabwe bumu fanicha uli atudde wali Julio Estates wali Mino Nation Infinity wali omuyimbi Shalali wali Derrick Fonzi wali CEO the Document Agency mukama wa naye ate gwe emirimu gy'okola ona ojja kunjira nakali wali. So bannange njala okubeera nga mbeebaza bakama bange ye lwaki mba nnyimirira bambi munkozi obulungi obutali butono bambi neyanziza sigenda gamba nti oba ki wabula neyanziza naye ate era buli omu nnina okuyitayo gye nkusanga era nkutuuseeko okweyanza kwange n'okwebaza kwange. Bambi mwebale nnyo mwebalire ddala bamma b'omufani kyavudde Nansana Julio Estates oyo gwe mulaba amasimu gamukubirwawo tomanyi ayagala nagenda Nation Infinity Mino amasimu gamukubirwawo yabadde alina omuntu gwalina okujja ku airport yamusazizaamu mukama wange Derrick Fonzi avudde ku nyonyi ono abadde banaava na Dubai gyavudde najja wano ku press conference mukama wange taata naye gwe buli mba ngenda okwogera ngenda kukwata mu ngala ono kati mmwe mbagambe ki abamawulire olaba muli bavubuka mwana naye ebyaddala munda ze One Love tuyinza obba tugiramu coaching omanyi naye ebyaddala muli bakyali bange wallahi olaba bano abantu bano baleeta wano basa sente buli omu nagamba zakolera wano wallahi oyinza obutaswala ayimirizaawo kintu kino naye nkugamba ebigambo bino bano abantu saabasasudde yadde 10 ne bajja ne bagamba Malevo oli waffe katukubeereremu batiktokers ababaddewo abaakabi sister Bon taata oli wakabi nnyo mwana oli wakabi my brother mukyala pastor avuddewo mukama wange omugave informa omwami oyo kamubagambeko ekintu kimu omwami oyo yanconnectinga ku kampani y'omwami oyo omwami oli era nsaba mumumpeera obugalo obw'amaanyi so kitegeeza nti omwami ono bonna byankolera bibira ddala wa mwami aliwa era banaye nze ekizibu kye nnina nze Adija Kigozi simanyi wamumumanyi omukyalo oyo yanconnectinga ku mukama wange ono twali tugenze kukola kantu ne musanga Bossman ono Bossman mulaba naye akola akantu era ba YouTuber ono mumutunuulire nnyo akola akantu nga tuli mu kuba kantu awo ne munne tweko bambi ankoze obulungi obutali butono banange banamawulira bali wano musobola okunjulira ku kyenyogera ku mwami ono bambi ankoze obulungi obutali butono taata neyanziza ye nkukole ntya neyanza mukama wange alina kampani za mirundi mingi alina kampani gyatera bagamba enye manyibwa nga Derrick Fonzi era kyemanyi Makapolo yanjulira musajja ali genuine wakabi yamuguza inbox era yine eri mu kunkwata mu bimanyi kati ate nina akasaati kenyambadde kano kadde Nati Document Agency okambala kabadde kakodyo nga njagala jagala musikiriza akola atya naye abikoze tokola ki okitegera the Nati Document Agency bambi tutwala abantu ebweru ate baby mama baby okitegera omukyalo ono bambi ankoze obulungi obutali butono sokoje omukyalo ono bambi ankoze obulungi obutali butono. You turn around and say the 360 turn around yeah man I can see so omukyalo ono bambi nofukamira tayo siyogera nga akoze eki odiye wetulire mwana oli wakabi
Kyengamba kati kola boti bagambeko how are you? Hello, sanyisa obalaba. So ebintu ebifaananako ng'ebyo omuso okwebererawo beererawo tofaayo. So ebintu ebifaananako ng'ebyo omukyalo ono abikola nga masavu Mogave ndaba owanika ensingo brother tokikola kyolowooza si bwe kiri tokikola. So njagala obeera nga mbategeeza bane abamawulire kanzeemu mbebaze omulundi ogusemberayo ddala nga nzigalawo. Zino nsaba okubeera nga ate mwanattu mbeebaza n'okubeera nga ate mbategeeza nga buli kimu kirina okubeera nga kyambula. So ennaku z'omwezi nga 7 kamange waliwo obuzibu? Waliwo obuzibu taata? So waliwo obuzibu? Akola ki? Mino nakulabe ne bouncer. Yaki? Microphone yaki? Oyo musha soko ene obadde Malevu nga twajulidde omukyala we Kabiriiti alina nyaasi nange nange namwegombedda naye munnange bbawe wajjidde ayagala okola ki wano kinjagala omanya kyokka aliwo Malevu ogenda waka kiki okola ki wano taata kyembuuzo onaayagala ku microphone The guy is tall and the guy is short. Mama ankubidde essimu. The mother called the guy. Era maze kulaba era simanyi naddali yasiyani ndabye ku live. Tuli ku kiwano oli wange era tuzekola kiwano oliwo ngaani gye waŋŋambye gy'olaga oliwo ngaani onakola kino nze yaŋŋambye agenda kulaba maama we wanakolawo okuba otya omukazi